Ya Munnayuganda gye baleka mpuliriza. Naye ffe abantu abasinga tulina okwemulugunya mu mitima gyaffe nga ffe abantu bannayuganda, abantu abaagala ensi yaabwe etuli wano ku mitima. Mu kaseera nga Konge tubagidde mu buzibu bw'olutalo oluliyo olw'abayeekera be bagamba abaliyo abasapootingibwa agamu ku mawanga gaffe ge tuwangaaliramu omuli erya Uganda n'erya Rwanda. Tikiri nti ssaawa zino obunkenke obuli mu ggwanga lya Congo tebutuli wala, butuli kumpi. Ffe tuli miryango, buli manju. Buli ku lubalaza, tuli munda mu nnyumba. Kitegeeza butuli kumpi. Njagala nkuwa ekyokulabirako. Gwampuliriza. Njagala onfune bulungi. Era buno obubaka njagala obutwale nga nsonga nkulu nnyo. Gye buvuddeko emabegako, Dr. Kizza Besigye baamukwatira Kenya. Nga bagamba nti nno baamukwatira Kenya nga bamuteebereza okubanga ayagala okuvuunika eggwanga lya Uganda, nti baamukwata n'ebyokulwanyisa mujjukire bulungi. Era kye kyamuteekesa mu kkomera. Yadde ffe abamu twakimanya era tukimanyi ni mutulimba. Muli mutuzanyira ku bwongo bwaffe ng'Abannayuganda. Kube muludde nga mukozesa sirogani ezo okutuzanyira ku bwongo musobole okuyisaawo ebyammwe. Ebyo byo tubimanyi. Essaawa zino kye mugamba ekyakwasa kano Dr. Kizza Besigye kifaanaganako Frank Gashumba kye yayogera statement eyamuvaamu. Nga naye essaawa zino we twogerera kati singa ali mabega wa Mitayimbwa avunaanibwa. M23 eri Congo etigomya bannansi era abasinga baluguzeemu obulamu. N'ebintu ebisinga byonooneddwa eby'omugaso eri eggwanga lwaba abantu ba M23. Frank Gashumba yavaamu statement n'agamba kimanyi buli omu ajjukira bulungi. Yagamba nti nno tetweyibaala M23 tujja girabako wano e Kampala ng'etulumbye. Kitegeeza wakati wa Gashumba abamutwala n'aba M23 waliwo empuliziganya ey'amaanyi. Abantu abamu muyinza obitwala ng'ebyomuzannyo nga mulaba ng'ebyolwali, naye omusajja oyo statement yamuvaamu esobola okuleetera eggwanga akatabanguko ak'amaanyi. Era essaawa zino ffe nga Bannayuganda twebuuza mu mitima oba gavumenti ya Uganda tekolagana na M23 ng'evumirirwa ebikolwa M23 byekola. Gashumba akola ki wabweru okubanga yavaamu statement eyo esobola okuviirako eggwanga okubeeramu obutabanguko, omuli abantu okufiirwa obulamu bizinensi zaabwe n'eggwanga okusigala nga teriri kyekimu. Kitegeeza Kashumba waliwo amutuma ayogere ebyo abamutuma bye baagala tuwulire, nga kitegeeza ffe baatuteekamu entiisa eyagala otutiisa mu mitima tugambe abasajja mubalabye. Statement eyo nene Gashumba gye yavaamu. Ekisooka efiiriza eggwanga, ebintu ebiyingira n'ebifuluma nga ebya bizinesi. Omuntu bw'awulira statement eyo nga badde musuubuzi oba investor, kitegeeza agenda stoppinga byabadde akola, byabadde planning okukola. Abamu babirabanga ebyokusaaga, naye Gashumba statement gye yavaamu essaawa zino singa ali mabega wa Mitayimbwa avunaanibwa
olw'okwagala okuleetera eggwanga ensasage obutabanguko akola ki wabweru bw'abanga nga ntino takolera mmwe akola ki wabweru ku statement gye yavaamu M23 mugiyita yakusaaga yakusinika mannyo kyemugamba yeetika bidomola by'amazzi oba yeetika mundu emundu ezo zivaamu ki bwe mubanga mmwe abali mu gavumenti si mwe mu supporting akola ki wabweru essaawa zino nga ffe bannayuganda tuli beeraliikirivu ku nsi yaffe ku statement Gashumba gye yavaamu era twebuuza ebibuuzo bingi mu mitima gyaffe Gashumba akola ki wabweru yes kano Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera mwamusiba ekikolwa kiyakola kyefaananyizaako ne Gashumba statement yamuvaamu Gashumba akola ki wabweru ng'ayinaayina twagala naye tumulabe emabega w'emitayimbwa nga temututte kunywamu kacyayi ng'agenze kuvunaanibwa kuba ebyawano tubimanye e Uganda omuntu mumutwala mu kkomera omuntu owamwe mumutwala mu kkomera mu kamera ne mumuyisa emmanjo ne mumuzzaayo ewaka neyeebaka otulo bwe mwagala tumulabe ne muyiwa amagye ne mumulaga kamera tugambe omusajja ali mu kkomera kumbe ekiseera we kituuka kye mumwetaagiramu ng'ajja nga mumuteekateeka nga mukola ebyekisiru bye mutera okukola banaye bannayuganda eggwanga lyaffe tulyagala nnyo naye buli omu wali yeebeereremu abo abasajja essaawa zino baali tebali mu buyinza bakadde baffe ne babakulembera bo ne bakulembera bakadde baffe ne bababaakinga bajjajjaffe ne bababaakinga ne babaleeta mu ggwanga sobole okusitulira wamu eggwanga naye essaawa zino batufuukidde ekizibu kyekimu ekiri e Congo bwe bagwa awantu tebaagala kukyaluka bwe bayingira mu mayumba tebaagala kyaluka newankubadde mulimu abalungi naye mmwe abali mu buyinza abatukulembera tulina ebibuuzo bingi gye muli bwe mubanga mwagala eggwanga Uganda mukomaawo we mulikomeza n'abalala bakwatemu tutambuze eggwanga naawe osobole okulyenyumirizaamu gwe yali alikutte mu nkwata embi otherwise bwe tunaakiipinga ekyo ekya statement ezo ezivamu abo abantu abamu eggwanga lyo ligenda kubeera nga lyolekera akaseera akazibu naye nga ffe kyetwagala kulaba Gashumba nga mumukutte statement eyamuvaamu esinga omwana avunaanibwa emisango gy'okwambala akakoofiira esinga omwana avunaanibwa okuwagira Kyagulanyi esinga omuntu ayambala ovulo emyufu oba eya NUP tetwagala mutuzanyire ku mitwe tuli bantu abategeera tetukyali baana bato buli omulembe gwe mwalimbalimbanga gwaggwaawo mwakoma kulimba bajjajja baffe ate mwakoma tulimba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannajja ekyo nakyo twagala tukibategeeze so bannayuganda tusitukiremu tusevinga eggwanga lyaffe era essaawa zino Kongo ng'ekyali mu kattunga etuubagira n'abo abasajja naffe bannayuganda twandivuddeyo ne tudda emabega wa Kongo kyekola ne tugisapootinga otherwise ebiddako tebijja kuba birungi